obudde bwo bw'omala ng'ofumba kisinziira obungi bwagwo. Kati oba ng'ofunye ekikopo nga kimu kino ekya 500 mils oyinza okugafumbira eddakiika nga 10. Then woofunira agagenda mu container tugeze egendamu nga liita 5 osobola okugafumbira eddakiika nga 4. Naye ate obudde bwo obugafumba tebuli kwagamba bw'obanga tomanyi budde bw'olina kugafumba tugeze ng'ogayina mu bungi teweetaaga tekubala budde. Kyekirungi kyako kye galina nti ogafumba paka amazzi gago gennyini bali bwe twatandikidde ng'osala ago amazzi gamu gennyini paka bwe gakalira. Naye era nga kiri wakati w'eddakiika 3 ku ssaawa okusinziira ku bungi bw'obeera olina. Okukula kwange kwonna waliwo ebintu bingi byenzizendya era ng'abantu zawoomera nnyo. Omuli enswa abantu zibawoomera nnyo, omuli enseenene abantu zibawoomera nnyo, omuli ente, omuli ebyennyanja, omuli ki. Naye mu bintu ebyo byonna tiwaliwo kintu kyenkana siinya kuwooma mu bulamu bwange bwonna bwe nkuze. Olwa nti sese abawangira mu kitundu kyaffe ng'ebyo ebizinga abantu bangi bazze bagayiga olw'obuwoomi bwago bwe bagazuulamu kuba abo oba tonnagalya ng'olaba malabe tosuubira nti gasobola okuwooma okusinga ekifumbirwa ekirala kyonna. Amazzi gye gakoma okugenda nga gakalira wano butabeera nazo okwesengezzaako bulungi era nga bw'olaba wano. Bakulu baffe baatutwala ne batuyigiriza okutema amasinya, naye nga tugenda nno mu kibira mayiro nga 3 n'oyingira mu kibira temuliimu kkubo, tewaliwo ki, mugenze kunona amasinya ne musanga eyo amazzi nga gabatuuka mu nkendegere, naye ng'era munoonya bibo eby'amasinya ne mutema ebibo. Ekiro kino bw'oba okitema kungulu wakaluba nnyo nnyo, ne bw'okiyingira munda kigonda. Gy'emiti egyakula nga kungulu gikaluba, emiti gyonna egitwa palm trees gikaluba kungulu munda we wagonda, so ng'emiti emirala giba gigonda kungulu nga munda ye wakaluba. Kati emiti egyo bwe twatemanga nga tugyamu amasinya. Twabeeranga abavubuka babiri 10 mu biseera ebyo abalina obusobozi osobola okugenda mu kibira okubanga tutema amasinya, ate tusobole okuba nga bwe tudda eka ate tuli ekinene ekyo ekisinga ffe abaatemye. Oluusi osobola okutema ekibo ne kiwa ku ttaka, ogenda okijjamu amasinya nga mulimu 10 gokka. Oluusi n'okitema ne kibeeramu amasinya nga mayitirivu nnyo. Oluusi n'osanga ekyawa ku ttaka nga mwegali mangi nnyo, bw'ogatema n'ogaleeta. Kati bw'oba olaba wano kumpi amazzi gonna gaweddemu tusigazza butto yekka. Naye ate bw'ogaliira wano kukuno omutendera tegawooma bulungi. So kati oba ng'okyawulira nga gakyatokota bwe gati omanya nti amazzi gakyali. Kati awo ogalekera ddala ku muliro, amazzi ne gatokotera ddala ne gaggwamu paka n'owulira nga gasigadde gasaala busaazi nga wawulira butto wabeera nga bisaala busaazi. Awo omanya nti gatuuse ku level w'ogalirira. Guno omutendera bw'oba olaba kusigaddeko obutto yekka amazzi gaweddemu, naye okakasiza nti amazzi gaweddemu, olaba bw'oba otabulamu otandika okulaba nga bitandise okukwata eno wansi, omanyira nti amazzi gaweddemu. Naye kati togakkiriza kubabirira okwekwatayo wansi, era gakwata ekiswa ekyengeri oba n'empooma n'ekyukamu. Kati awo ng'osooka ng'ogatabulamu bulungi ng'okakasa nti amasinya ago gonna geetabudde bulungi mu butto waago. Omala kakasa nti geetabuddemu bulungi mu butto waago, nga butto tumuttululamu wano katumuttululemu.
Kati ono butto yenna gwe tukenenudde mu masiinya gaffe era bw'oba omulaba yenkana ng'ekikopo kiramba 500 ml naye ng'amasiinya mu bungi go gaabadde mu konteyina eya 35 liters. Naye kati bino butto yenna abuddemu. Tumala okukenenulamu butto nga tuzzaako ku muliro. Kati wano nga tuzzaako ku muliro nga tuddamu era ng'okalanga paka ne bikalaakalamu bulundiko. Oba oyagala osobola okugaliirawo obuliizi bwali ng'omaze okuggyamu butto ne kati nze mbadde njagala nsooke ne nnyongeramuko ne bwongera okukalambalamukko. Wano gakalangira ku muto nawo owummuza esefulya ebeera egenda kubabirira. Then wano kweno stage wetuteeramu omunnyo. Wadde butto yenna twamukenenuddemu naye bw'oba olaba era gakyazaala butto. Nti amasiinya mu nsi yonna galiibwa. Okusooka ku lukalu lwa Asia Abaportugal bagalya balina ebiti ebyo nabyo kika kya palm naye so singa ebyo bino ebyaffe mu Asia amasiinya bagalya. Nabagambye nti e Congo ewali ebiti ebimu ebifaanagana ng'ebyaffe nayo abantu baayo amasiinya e Congo bagalya nnyo. Emiti gino gy'ebiwo gye nyongera okukatiza abantu bawule emiti amasiinya mwe gakulira kuba abamu bagamba buli muti oguvunda waliwo kye bayita ekisokomi n'essiinya. Ekisokomi kiba n'ekitundu kyakyo ng'omutwe gwokka gwe mumyufu ng'ate paati endala yonna njeru naye ate essiinya lina paati yayo nga lyo bwe lyongera okula likola kayero teribeerako magulu nga bulaba ekisokomi. Kati wano okugazzaako kisinziira engeri gy'oyagala okugalyamu. Bw'oba ng'oyagala galyanga wano ye stage ey'okugaliirako. Naye bw'oba ng'oyagala galyanga ng'akampwakimpwaki oba nga bw'onoolya obunyeebwa oyongera n'ogakazaamuko n'oyongera okugakalangamukko. Kati ngenda sooka ntooleko agamu ag'okulyanga enva then agasigaddewo nyongere nga kalange. Osobola okugalyako edda oba ng'otuddeko ngaawe kawungeezi n'ogalyako oba nga ku caayi ku makya breakfast supplement n'oyongerako. Naye oba ng'ogalyanga enva gawoomera ku mmere enkalu okugeza nga muwogo, lumonde, amayuuni gasinga kuwoomera ku mmere enkalu. Kati ssaawa yakugabula amasiinya gaffe. Amasiinya gaffe kati wano leero twasazeewo okutegeka muwogo. Ndimo okusaavinga wano emmere yaffe eno tugenda giryako abantu 7. Kansooke nnywe amazzi mbaliire essiinya lino. Naye baaba essiinya lino ligendera ku muwogo lirumonde. Kati wano wendi wolaba nkutte essiinya era nga wolaba ndi omusanyufu. Essiinya lino lyerimpa amasanyu lyagala okukamala liriridde emyaka egisoba 4 nga ndya ssiinya. Kankulire essiinya gavumenti erimanya kyerimpa.